kakati ate omwana owuwa wakaba banga tawulira ogamba nti onokanga wassaamu sebo seifu omukyala akugambye oyiro wange era kale enkoko erimala neggwayo mwanyinaze kiddu tewegulumiza wetumala kiddu nga ne edi eyiye batandika okugisonda nzikakanye neya edi nayo kanyisasuleko ekiwawatu era mpe wano aniwale jasamwatalinawo wano gowedde ye kakati bali tuwaliwa naina meyase kizivu olumu asanga nampa naye ekiwawatiro mugaa kale genda obere ne mwanyinaza ate ze ndakolaki kale njagala Sumaye eddakiika ntono mulamwa gwe neyanziza Mr. Magala naye anzikiriza nsooke nkwebaze mu bukulembeze bwange mu kibiina kya NUP mu Mubende radio station eno Point FM naddala gwe Mr. Magala onyanguyiriza nnyo emirimu gyange kubanga obudde bwonna update yonna gye mbadde mpa abantu buli kigenda mu maaso obadde onzikiriza n'enkyogerera wano ate nga sisasudde nga byabwereere n'abakozi ba Point FM amawulire ge babadde bakola tubeera Sumaye abantu batwerabira bawa amawulire ba Brian Kaweesa abo ne bagakola nga sina yadwaliona lyeko Sumaye agoli sagala kugera ngero za kirumira n'ofumba mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu myaka ena myaka etaano ng'ofumba ofumbira mu bugubi oluusi abaana bakulwalako abaana oluusi gwotekayo n'akasente k'ebitabo n'esente obugi ku ssomero omusajja bbaawo n'ajja n'afuna omukazi omulala ekyasooka okukola kumwanjula n'atwala ebintu ebiyitirivu ku buko naye nga gwe Sumaye wafumba nga newammwe kibbaawo tamanyiiyo kale omalagaleka birimu omalagaleka Sumaye malagaleka tuleke malagaleka tusirika naye malagaleka Bwana Sam, saagala okukuumye kituufu tuvudde ffenna emabega kakulowooza nti nno kubanga mbuzi enkoko Bwana Sam naawe enkoyo ngisasuddeko ebigambo bibaddemu omubaka atene bwenyanira nnyo kale Sumaye so webale nnyo Mr. Magala ne Point FM yonna okutwaliza awamu olw'okunsobozesa okutambuza obulungi emirimu gyange egy'ekibiina naye kano nsaba tukeko essira waliwo ambuuziza nti kati okwesimbako bivuddeko nedda kiri kirala ebyobukulembeze bw'ekibiina birala kakati mu bukulembeze bw'ekibiina mbaddeko ne Muzeyi Kayiira ne Stephen Ndagijimana n'abantu abalala tubadde ttiimu y'abantu kusimbawo ku bina olw'ensonga twetaaga obudde bungi okunoonya akalulu ate olukiiko olugenda okukulembera disitulikiti lwe lugenda okutuyambako okunoonya akalulu kati tosobola kubeera ku lukiiko olugenda okukubiriza ate nga naawe onoonya ekyamuweesezza kubanga ye talina amuvuganya ku kifo kya n'ekitali ekyo Sumaye mmwe temulinga kibiina kya NRM nti obukulembeze bwamwe bukyuka buli kaseera ekyokubiri nti NRM omubaka wa paalamenti ate asobola twagenda okukuba kampeyini e Kalunga ne ttiimu yange abasajja batukubira ku muzigiti tugenda okuwulira motoka zize kabangali twadduka emisinde ne twekukumika mayumba g'abantu tukyanoonya bunoonya kalulu tutuuka mu kalulu okulonda ku lunaku lw'okulonda mujjukira ekyatuukako wano e Bubanda wano ekyankungu abasajja bampewenyula kibooko ku kabina bankuba emiga akabina konna naye ebyo saagala tubigendeko nnyo kubanga nabasonyiwa era kati bakwano yayamba buyambi bankuba engoye ne bazisika ne banyambula bayinza okukola kati ekibikulu ebyambi ate munange era bwe bwalisobola ate kati nze Mr. Magala Katonda yantuninga nga nnyina amaanyi